njagala okutegeeza buli muntu yenna nti abantu ekiba enkalejingisiza mbagambe bajje ewange. Njagadde okubalaga nti omusajja omugagga asobola okuzimba ebiyumba ebyakabye ennyo bino bye mulaba ku gundi. Ye yakwata bukwasika litunsi n'asima ebinnya n'aseekamu n'akuba waggulu emisumaali n'aleka ekibangirizi kinene kimu wano kimu wali n'agula n'ente mwankole eza cross nga nungi n'azireeta n'aziriisa. Nze nina capacity esobola okugula ente oba bibiri nga mbijje Kenya, but it is to set a bad precedent. Era abamu ku bannange ekintu ekyo kibayisizza bubi nnyo olw'okuba nga nnyingiridde bizinesi yaabwe ey'okutumyanga ente okuzijja Kenya. Abamu ababadde bazimba ebiyumba ebyo kibayisizza bubi olw'okubanga ndaza abantu tekikwetaagisa millions nyingi. Kino kyozimba bw'oti olukalabaya luno enkuba bw'eba terutonnyamu, ente bwe zirulinnyirira ng'ozizza mu lukalabaya oluli olulala. Wali ebokisi z'enteeka wabweru n'oziraba zonna nga ziri wabweru, ez'ente ezo zonna z'olaba zitambula zeeyagala zikola zitya. Ekyo nakyo it's natural, ente erina okutambulako. Ente ezange ziri ku zero grazing n'eziringa ezitambula mu farm. Ente etambula meters 5 n'egenda n'erya ku box eri, n'etambula meters 25 n'egenda n'erya ku box eri, n'etambula meters 10. Olunaku we ruzibira ng'etambudde kumpi kilometers 2 oba 3. Ate nendi misifyinga bino ebya Dare Miru kola kino nendi misifyinga nennima ebisagazi byange nga bingi ebya fresh. Tubitema ggulo limu ne tubisuzaawo ne tubikuba ne tubisavinga ente fresh, ne tusavinga ku makya fresh, ne tusavinga lunch fresh. Tutabulamu butabuzi maize bran olw'eggulu lwe tuziwa silage. Kyova olaba nga nina silage mungi. Muganda wange njagala onsonyiwe, simanyi kyakukolera kasooli oyo yenna gw'olaba. Kasooli ezo eka ziwera nga 40. Omulaba oyo omungi ennyo omuyitirivu. Ndowooza ngenda kuddamu kye nakola mu 2010 lwe nalima kasooli ttani. Nasembayo okulima kasooli mu 2012. Muzeemu jjo wano ngenda kuddamu kasooli nalima ttani zaali 33 n'enziguza World Food Program. Era okuba n'emikwano emirungi, mukwano gwange Haji Nsubuga owa Family Loaf Nateete yaŋŋamba ebbeeyi ng'eri wansi nnyo eya kasooli 350. Muleete ewange namutwala ku sitowa ye Haji Nsubuga Family Loaf Nateete akola emigaati gya Family Loaf. Nangamba munete namungulako siringi 550 kuba nali musomesereza abaana b'e Kabojja. Kwe kukola emikwano emirungi. Abantu bangi nnyo abatusomesa batugamba mubeere n'emikwano emirungi, mubeere n'emikwano egibagattako.